Enyaba. Byatandika bitya? Byatandika nga tubeera ewaka ne kazini wange nga tubeera wamu naye ne tubeera ne mami wange. Kati bwe twabeera awamu ne tufunamu okukemebwa ne tutandika okwagalana. Saamanya mami ngeri ki gye yakimanyaamu, mami n'atunenyaamu. Kati olwakavubuka naffe ne tudduke, kazini wange n'aŋŋamba mbu tudduke tugende. Ne tugenda, kazini wange n'apangisa akazigo ne tutandika okubeera ffenna. Bwe twatandika okubeera ffenna nga yeeyiiya, akaseera ne katuuka ne nfuna olubuto nga tumaze okudduka ewa mami. Ne tubonaabona era ng'embeera gy'alimu yonna yakweyiiya. Ne tutandika okubeerawo mpolampola, naye bwe yalaba nga nfunye olubuto nga tututte ebbanga nga tubeera ffenna tuli mu mbeera ey'okweyiiya, embeera ey'ennaku. Kati ekyavaamu n'anzirukako kasita yamanya nti nfunye olubuto era bwe nalumutegeeza nti ndi lubuto n'adduka n'agenda n'aŋŋamba mbu ye tazaala. Kati bwe yandekawo n'embeera mu mbeera ey'okubonaabona era n'embeera mu kayumba ako nga siina kyakulya n'ekyokunywa nga sikiraba, ne mbonaabona nga siina na ssente zisasula kayumba ako. Okutuusa we nagamba nga ndaba ensi enkutteko. Ng'ennyumba ya ssente mmeka? Ennyumba ya mitwalo 3 naye nga nezisasula siziraba ate nga n'ekyokulya sikiyina nga ndi lubuto. Mukama n'annyamba, nafunangawo okubaziira kisa ne bannyamba nga ne bampa ekyokulya ne batuuka ne batendewalirwa. Ne ntandika okwekuba mu mutima ne ŋŋamba oba nzireyo neetonde kasimanyi kyakola okutuusa olubuto we lwavaamu. Ku myezi emeka? Olutwalava mu myezi emeka? Lwavaamu nga lwa myezi 4 ng'amaze okundekawo akabanga. Weetonda, wagenda ewa maama? Ntyayo kubanga sisobola kgenda neetonda eri mami olw'obuzibu obwo bwe nakola. Olina emyaka emeka? N'emyaka 28. Bino byaliwo bbanga ki? Oba nga olina emyaka 28 byaliwo emyaka ki emeka? Emyaka emeka? Bitutte akabanga kubanga si bbanga ddene nnyo kaleera. Naye already era nze nali mukulu kuba nze kyenkana nze nninga omusobi. Naye sibanga si ddene nnyo. Wali mukulu ku muvubuka? Nali mukulu ku muvubuka. Kati ye omulenzi ne gye yalaga saamanyaayo, simuwuliza. Kati simanyi byaddako awo kubanga ye kye yaleka ŋŋambye, yaŋŋamba ye tazaala, tali ready kuzaala. Era mbu ndina kazini we yayogera ebintu bingi ne tuvaawo nga tetukkaanyiza era yanzirukako nabuduse saamanya ndi gye yakwata. Oba yagenda kunoonya bulamu bupya oba ye yafuna chance ne bamusonyiwa. Kati nange awo simanyi naye nze nga nze ndi mu bbanga era nina ennaku y'amaanyi simanyi nawe ngenda kugenda wa mami kwetonda kubanga simanyi nti oba ayinza n'okunsonyiwa nsobi gye nakola. Mama w'omulenzi ye agamba ki? Gyali? Mama w'omulenzi ye gyali naye nsuubira ebintu ebyo babyogeramu oba byenga na sisita we kati awo nze nga ku lwange simanyi kubanga mu maaso gaabwe okuva we nadduka ewaka siddangamu bbafe esinga yadde okwogeraganya nabo. Wali dina naye wali okola kino ng'olowooza ki okwagala muganda kazini wo? Bannange yali nsobi anti Aisha kubanga saategeera mbu kisobola okumanyika, nali mmanyi kyali kya bubba. Wali kyali kya bubbanga gwe wali tosuubira nti ko otuukira okufuna olubuto, that means wali tokozesa condom? Gwe nga tosuubirayo nti omuntu wafuna unprotected sex afuna olubuto? Wali olowooza ogenda kikola bbanga? Wali olina akabanga k'otegese nti nja kikola okumala ebbanga bwe liti? Nali mmanyi anti nali simanyi kinaatuuka ekiseera ate ne kindeetera okuba nti njagala kigende mu maaso wala nga mmanyi tujja kikozesa oba mirundi ng'ebiri tukireke. Naye nagenda okulaba nga ntendewaliddwa nga sisobola kireka. Ekisooka omwana yali muto ku ggwe, ge toswala, wali toswala nga muvubuka muto ku ggwe.
ekyokubiri mwana wa mama w'omuto. Ensobi zibaawo naye ffenna nange ndabika ffenna twagenda okukituukako ensobi yatujjira ate nga ffenna era twali tumaze okukkiriziganya. Kati ye n'omuvubuka yagambanga nga bwakwagala era nga twagalana nnyo buli omu tayagala kuleka munne. Era ekiseera bwe kyatuuka twavaawo waka babiri ne tudduka nga mami atunenya kasita yakimanya ng'ayagala tukikomyawo nga mulaba musobola okugenda mu maaso n'okwagala nako nga mulaba musobola okwebezaawo nga mmanyi tusobola okwebeza nga mmanyi tusobola n'okusigala nga twagalana paka nga bansuubiza tusobola okubeera ffenna ne twezimba ne tweyongera mu maaso. Katuyagala kwetondera maama bwamaze okubuuka empitambi bakyogera bati obuuka ebyo n'ogwa mu mpitambi. Anti mami naye omuntu waba asobezza bannaye aba alina okusonyiyibwa bw'oba weetonze. Naye kati ku lwange siina wentandikira, siina na gye nsobola kubeera yadde kati nze tosobola kufuna musajja mulala. Wandifunye omusajja omulala? Ku mbeera eno gye ndimu ku ssaawa zino sisobola kufuna na musajja asobola kunjagala ssaawa. Nali mpulira nga nkyayagala kazini wange nnyo naye kati omutima gubadde tegunnasetolinga mbunzire mu kati okyamwagala. Nze nga nze lwambeera wakuba nti ye yanzirukako nga mwavu nali